po jako akawuwo. Ng'omu kaweefube w'okunyweza enkolagana wakati wa bannaddiini ko n'abakulembeze abalonde, bakkansala abasiraamu mu ggombolola y'e Kawempe badduukiridde bayimaamu n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omubadde emmere ssaako n'ebirala. Meeya ne bakkansalaazi bakwasa omukulu w'ettwale obubaka bw'abayimaamu. Allahu Akbar. Shafiq Matovu nga ye mwogezi wa bakkansala abasiraamu mu ggombolola eno agamba nti oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okwongera ennaku 6 nga amasinzizo maggale bano kwe kuvaayo okuddukira bamaseeka baabwe. Ne tukizuula olw'embeera eriwo nti baseeka baffe baabongerayo emyezi emirala 2 nga tebakola omuggalo. Tulowooza nti mu mbeera gye tulimu tusobola okutetenkanya akatono ng'abakulembeze b'ekitundu kino ekya Kawempe nga tetwekutuddeemu abasiraamu tube nga akatono ako tudduukirira baseeka baffe. Ssentebe w'ekibiina kino Senkunda Ali agambye nti basazeewo okuddiza ku bannaddiini olw'omulimu omukulu gwe bakola mu kulyowa emyoyo gy'abantu era n'asaba bonna abalina obusobozi okwongera okuyamba ku bannaddiini bano. Bino ebifo tubifuna tulina n'okuzzaayo madiini gaffe eri abakulembeze abatuyamba mu kukuumamu emyoyo. So olunaku olwaleero tuzze kutwale lyaffe omukulu etwale w'e Kawempe tuzze tumwetikidde naye nga si yekka ne bayimaamu. Mu nteekateeka eno tusobodde okubanga buli kansala tufunyeyo imaamu omwomu okuva ku muzikiti kwe ku kyalo okubanga afuna akatono ako. Si kyekyamaanyi naye ate bwe tulinda ekyamaanyi tuyinza obutatuuka, so tusobodde okufuna ekiro kye tusobodde. Amyuka atwala ettwale ly'e Kawempe mu ofiisi ya Supreme Mufti Sheikh Muzammiru Ssemwanje atenderezza olutindo olutendeddwawo wakati wa bannaddiini ssaako n'abakulembeze bwato n'afalasira abasiraamu okwongera okuyingira mu by'obufuzi. Ate ne kano kankogere banne inaffe kati ekisanja ekiddako kibeere kyaffe kyabaki kyabasiraamu. Bwe muneeganayizinga obulungi ffe tujja kubawagira mubeerenga muteekateeka ku luno nga budde bukyali mutuwe erinnya ly'omusiraamu ku luno ffe abawali tuli beeteefuteefu okuyimirira emabega w'omusiraamu. Naye obuzibu mugenda nimukola ebintu byammwe nga temweteeseteese buki bulungi. Bw'abadde akwasibwa ettulino akulira ettwale ly'e Kawempe Sheikh Hamisi Ssettabi yeebazizza nnyo bakkansala olw'obuteerabira nsibuko yaabwe bwato n'abasaba okwongera okunywerera ku mazima beewala obunnanfuusi. Buli lwe mujja ewa Supreme Mufti muba muzze kibuli naye mbeebaza okutegeera obukulu bwa ofiisi eyo ffenna abasiraamu okulekanga ebintu bitunira kifuula nnenge tuli bazzukulu bana Nuhu Mbogo. Bw'obeera muzzukulu wa Mbogo buli musiraamu yenna muzzukulu wa Mbogo naye mbeebaza okutegeera ekyo ne mumanya ensibuko yammwe ne mutagyerabira. Ate Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa bw'abadde akulembedde mu dduwaako n'okulaga omusika oweyali kansala ow'ekiwologoma mu munisipaali y'Ekira mu disitulikiti ewa Kiso Haji Ahmed Bale akubirizza abantu bulijjo okuwaayo obudde bakola ebiraamo ebisobola okubayambako singa babeera bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kibe ekyokuyiga eri abasigadde mweteeseteese mutya okulaama kujjawo enkaayana ne kujjawo ebizibu n'ebirala bingi ne bivaawo olw'okulaama. Era nanka nnyongera okubakubiriza mulaamenga ate mulaamenga nga mwebuuzizza ku bawalimu. Meeya wa munisipaali y'Ekira Julius Mutebi Nsubuga Ssaalongo asinzidde wano ne yennyamira olw'omuwendo gw'eddagala erigema ekirwadde eki COVID-19 eryaweerezeddwa mu munisipaali ey'Ekira gw'agamba nti mutono nnyo bw'ogeraageranya n'abantu abali mu munisipaali eno. Nti gavumenti eyogera ntakera nti abantu betaaga okugemesa balyoke baddeyo abaana basome n'abasomesa basomese n'abantu abalala bali mu kategori gye bayita essential oba abakozi abeetaagisa ennyo ku mirimu egy'enjawulo mu ggwanga. Naye ekyamazima ekyo kikyalinga kyakuzannya kiringa kya muniino kubanga nze Ekira gye nkulembera tulina abantu 45,000 naye twakagema abantu abatawera 4,000. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Sherwalira nga kyagambye abakubiriza bana ensonga eyo nkulu nnyo mugigoberere mulaame ekiraamo okubeera emitwetwe ennaku 3
ate nga kiri mu bantu abeesimbwa ab'amazima